abakyala ogwange gwa kukunga abakyala bannange kambasabire olukusa eri abaami bammwe tusaba abasebo abaami baffe abakyala tufukamire banna tusaba abaami baffe batukirize bakkirize bakyala baabwe bakkirize bawala baabwe bajje beetabe mu lutabaalo luno olugenda okwaniriza pulezidenti waffe omulungi. Pulezidenti amanyi ebizibu by'abakyala, pulezidenti yeesunze okwogera eri abakyala kubanga byonna ebigenda mu maaso bitukwatako, abaana baffe bebakutte amakubo amabi byonna ebigenda mu maaso, amalwaliro amabi, buli kimu kyonna, embeera embi, obwavu. Twagala kulobera pulezidenti waffe embeera gye tulimu ng'abakyala. Tubakunga mwenna, buli mukyala yenna ali eyo yenna, bw'oba osobola jangu ne leesu tugenda kuteerawo pulezidenti red carpet mu ngeri yaffe tetumanyi ng'abakyala. Red carpet tumwanirize musanyere erijja nnyo tujanjawaze nga bwe tujanjawaza abaana baffe nga batuuse ku kkula eddene bwekyo bwe tugenda tukuba akalulu buli mukyala yenna Mukono North, Mukono Municipality, Mukono South ne Nakifuma tubakoowoola mujje mu bungi mwebale nnyo mwebale ddala. babadde n'ennyonta nene mu pulezidenti waffe, era ku luno yasazeewo n'agamba nti ennyonta eno nga tetunnagenda mu kalulu kajje munywe ku mazzi ag'obulamu olwo ennyonta eryoke ebakke. Tubakoowoola yonna gye muli era tubayita yonna gye muli mujje tuwerekere pulezidenti waffe. Olunaku lw'enkya lwonna lumyufu. Olunaku lw'enkya mu Mukono disitulikiti lwonna lumyufu. Tuli ffenna olunaku olwokusatu mu Buyigwe luki bannange. Ennaku zino zonna tuzimyusizza era tutwala omukisa guno ng'abakulembeze tudikkire yalinze nga 25 Novemba olunaku lwa Tuesday enkya public holiday mu Mukono disitulikiti waffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala Omukama Katonda abatukuumire tutambule bulungi mu mpisa, era tusaba ne poliisi ekozese obuvunaanyizibwa bwayo obw'okukuuma omuntu wa bulijjo tutambulire mu mpisa, enywerere ku ndagaano eri gye twakola nabo ey'okukuuma abantu nga tutambula ate ereme kubalemesa bulemesa. Pulezidenti waffe tumwaniriza era tukkiriza ng'agenda kutambulira mu kitiibwa okutuusa lwanaddayo. Mwebale nnyo mwebalire. Okukoowoola bannamukono bonna gye bali okutimba ne ssematimba yenna buli omuntu asobola okukozesa okutimba ng'ayaniriza omugenyi.
Bwebibeera bitooke tusaba ne bannyabo tubakowoola tulagire ddala nti waliwo ekitali kya bulijjo ekize mu disitulikiti yaffe eno eya Mukono. Bitooke tubitimbe, baluuni tuzitimbe, amayuni tugatimbe, embeera yonna nga twaniriza pulezidenti waffe addako. Ensonga ey'okubiri, mwenna mukimanyi bulungi era tujjukiza n'abo bonna abaagala tugulako effujjo. Emabega waliwo mutamanya ngamba amanyiddwa obulungi ne bwe mba mwogedde erinnya bwe bayita Kibuule. Buli presidential candidate wajja mu kitundu kino agezaako okuteekawo embeera, era n'essaawa eno tukimanyi bulungi agezaako okuteekawo embeera mu bitundu by'Embalala Namawojjolo. Ne poliisi ne electoral commission amateeka gamanyiddwa bulungi ni presidential candidate wabeera mu district ye. Ffenna tuziteeka ku ki? Ku ttaka. Tukowoola bannaffe ab'NRM ekyo bakimanye nti enkya teri parliamentary candidate yenna alina kukola campaign. Wadde kansala teri yenna alina kukola campaign okuggyako Kyagulanyi agenda okukolera campaign mu district eno. Nga bwekityo bwe tunaamukwatira mu mbeera yonna embi ne zimuyitamu, poliisi bwe ne batasobodde mututaasaako y'anaamanya. Ekyo nkyogera basaba ne bannyabo ebyafaayo mu bimanyi bulungi. Omusajja oyo byazaakola kuva ku Mwama Mbabazi yakola wano ku Besigye mubimanyi bulungi. Nakati byayagala otukolako mu bitundu by'e Namawojjolo n'Embalala. Ne tumwetegekedde. Poliisi nawe tukowoola kola ogugwo omusajja oyo gwe bayita Ssaabatemu Kibuule omugambe enkya teri kampeyini ye. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Ogamba abavubuka nti buli kimu kisoboka. Kyagulanyi w'emyaka 10 emabega eyayimiriranga wano najja n'atukuba omuziki ku satellite, najja n'atukuba omuziki wano kwa Corin Hotel. Bw'ama nti kati ye gwe tuliyinza omwagala w'abangi omuvubuka ali buli kimu kisoboka. Bw'agamba nti Bobi Wine tasobola kujjako Museveni, kisoboka Bobi Wine okufuuka pulezidenti w'eggwanga. Amanya gange Lugolo Richard Kasirifu, just on National Platform wano mu kibuga bwe wagenda Ssembalale ey'amaanyi. Ekyamazima tumwesunze. Twagala ogamba Uganda Police bulijjo Museveni ajja n'asiba wano Moroko kumala essaawa 3 naffe ku luno kaasibeko eddakiika 3 ku ssaawa 3 ffe katukozeseko eddakiika 3 ave wantoni akikuba ayite wano agwe nasuuti tugende twaniriza omukulu. Ebitooke wonna bisimbiddwa olw'omwagalwa lw'abangi. Omuziki gugenda sibawo wano eno, speeches zigenda kubaawo, speeches ezizaamu ku bavubuka abaffe amaanyi nti buli kimu kisoboka. Buli kimu kisoboka okubaawo, eggwanga lino tusobola oddikyusa nga tetugenze mu kulwana mu kulwa ntalo ne tuba nga tukwata obuyinza. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'afuuka pulezidenti w'eggwanga lino. Tuli mu kubeera bakkamanda ba lutalo olutuusa Kyagulanyi Ssentamu entebe mu ntebe. Ekyokubeera b'MP wano twakikola dda ne tukituukako abantu b'e Mukono ne babitulonderamu ebyo ebifo byonna naye eggwanga lyaffe teryakyuka paka era we tuseeyo ne tumanya nti okukyuka kw'eggwanga tuli mu kukwata ntebe ennene ey'obwa pulezidenti era bwe mulimu gwe tuliko. Kaakano mu kiti ekyo tubadde n'enkuŋŋaana nnyingi okuva kalenda eno we yatulagibwa nti etandikira wano nga 25 enkya, nga 26 Buyikwe, nga 27 Kayunga, olwo pulezidenti agende nga 28 Jinja, alyoka ave no mu East, alyoka ayingire n'amagezi mangi nga bw'omanyi nti amagezi gava eno mu East, n'amagezi mangi n'obumalirivu bungi nga 29 alyoka ayingire Masaka. Kuba kye tulabyeko mu bitundu gy'abadde kitutiisa n'okweraliikirira tukitweraliikirira nti waliwo likodi ennene eteereddwawo bannayuganda be twagala okwebaza ennyo nti beebala ennyo okuteekawo likodi ennene ffe eri mu kutweraliikiriza nti kabe kasinge eyinza okutulema okutuukiriza oba yo tugituukiriza eyinza okutulema okumenyawo wadde nga ate tuli bamalirivu okukola ekisingawo. Ne twagala ennyo okwebaza bannayuganda batusoose okwaniriza pulezidenti. Ffe batutemedde bangi tetuliiko kubuusabuusa mukolo ki ogutusuubirwamu. Kuba bannaffe bataddewo olupimo, ab'e Koboko, ab'e Yumbe, ab'e Arua, ab'e Western Uganda, ab'e Busoga, ab'e Busia bateereddewo olupimo
naffe ffennyini tetukyebuzaabuza nti rale za Kyagulanyi zirina kufaanana zitya. Tulina kwe tupima ne bannaffe abo, era kyova owulira nga tubakubira nnyo mu ngalo nga tubeebala. Nga tetunagenda mu byaffe, twagala nnyo okusaasira eggwanga ne poliisi ya Uganda ne disitulikiti ya Mukono olw'obutemu obuguddewo ekiro ekikeeseza olwaleero. Omutemuliddwa omupoliisi waffe abadde akulira poliisi oba osi ofiisa atwala police post y'Entaawo. Mukimanyi nti ekyo ekitundu nze nzennyini mwensula. Tusaaliddwa nnyo bwe bukedde ku makya ne tutegeera nti baatuuseemu omupoliisi saako okulumya omulala. Twagala okunakuwalira awamu ne poliisi kubanga nga bwe mumanyi NUP tweteeka dda ku likodi era kimanyiddwa nti poliisi tetulwana nayo, tuli mu kugirwanirira. N'olwekyo tusaalirwa nnyo wabaawo omupoliisi afudde naddala ng'afiiridde mu bulumbaganyi bwe butyo bwe tutannamanyako mayitire. Era nja kusaba bannange bano bayimirire tuweeyo eddakiika emu olw'okukungubagira omupoliisi oyo. Omupoliisi owokubiri naye eyatemuddwa naye nga Mukama akyamusesemye era gy'ali mu ddwaliro. Tumusabira Mukama Katonda amusuuse mangu. Twagala okuvumirira abo bonna abatwalira amateeka mu ngalo, abayagala okuyiwa omusaayi gw'abantu bonna. Tetukkiriziganya na kikolwa kyonna kyakuyiwa musaayi ffe nga NUP, era buli we tuba tukyesamulira ddala era ne tuvumirira abo abakyetabamu nga kikolwa kya butiitiizi. Omuntu yenna okusalawo okujja munne mu bulamu bw'ensi olw'ensonga yonna. Kyetuva nno tukubiriza poliisi ekole okubuuliriza nga kwamangu ate nga kugendera ddala kuki ku ggumba. Tusuubira era nti bajja kwewala okukemebwa kubanga ebadde enkola ya poliisi ti emirundi mingi bwe tugwibwako obuzibu bwe butyo ate poliisi ekyukira Basaalumanya mwalaba wano mu kufa kwa Kaweesa nti batuuka n'okuyoola abaana abato. Watuuka n'ekiseera ne bakwata abantu 7 nga balinga abagaa nti Kaweesa yafiira mu mob justice. N'olwekyo tusaba ku luno poliisi ebuulirize bulungi ate ereme kukozesa kakisa kano ate mu ngeri mbi kutandika kutulugunya bantu n'okusingira ddala abantu baffe ab'Emukono nga tulowooza nti bwe banaakola bwe batyo tujja kutuuka ku mutemu tumukwate. Naye bwe banadda mu byekyejo eby'okukwata abantu bakuba emiggo nti baboogeze era tujja viiramu awo nga bwe tuviiramu bulijjo. Baabatemu basigale nga bayinaayina ate nga be basse bambi bafudde ne baleka abaana baabwe n'obuvunaanyizibwa obunene. Omukulu oyo gwe tukungubagidde ya Assistant Superintendent of Police Emmanuel Bagenda. Tusaasidde nnyo famire ye n'okusinga byonna. Mu kubasaasira n'ennaku ennene gye balimu tubadde twategeka dda era nga twatuusa lipooti yaffe gye bali ey'ekintu ekitandise okukolebwa ekyokuyoola abantu baffe ne babaggalira. Bataddewo kafyu etaliiko mutwe na magulu ate nga tusuubire nti ku luno lwe baguddeko ekizibu ate tebajja kukakozesa nga kasonso. Babadde batandise oyoola abantu baffe naddala Mukono North na wano Mukono municipality naye na wonna ne mu South ne Nakifuma bagenda bayoola abantu baffe. Waliwo ne lipooti kati ng'eri eggoma nti ate bo babayoola ne babalyako abantu ne babasiba paka we babajjamu ssente eziri wakati w'emitwalo 15 n'emitwalo 3 ng'etteeka. Okubonyaabonya okwo tubadde tetunnamanya kireetesaawo kafyu naye era nga bataddewo kafyu. Tuwulidde n'owulira nti mu kitundu kye bayita mu Kiwala wabaddeyo obubbi n'okutemaatema abantu mu kiro ekyakeesezza olunaku lwa jjo.